nga twolekera akalulu 226 bangi bavuddeyo besimbyewo mu bifo ebyenjawulo. Omanyi ebibakwatako, omanyi bye baakola, gye baasomera oba kye baliko kati. Balina obuwagizi. Bino bye bikwata ku kandideeti wo. Ono ye kandideeti wo 226. Ono ye kandidate wo omwaka 2026 onaku olwaliro tukututte mu kitundu ekya Busiro North Constituency District eye Wakiso. Twagadde okwogera ku Mugisha Charles Katongole yesimbye nga independent ayagala okukiikirira ekitundu kino mu lukiiko olukulu olw'eggwanga ebimukwatako bimanyi. Mugisha Charles Katongole akati bwotuuka mu kitundu ekyo yatongoza kibayita operation bantu ba wansi kwekiikirira. Ayina kibayita operation bantu ba wansi kwekiikirira okusobola okwerwanirira. Kakati bibino ebimukwatako Busiro North Constituency gyagala okulabika nti munnanga atwala nga independent talina kibiina. Mugisha Charles Katongole gwe tukubuulira mwana nzaalwa ya kitundu. Omwami n'omukyala Ssaalongo Vinal ne Nnaalongo Bernadette abatuuze b'eddambwe okuliraana olubiri olwa Ssekabaka Kiggala be baagenda maaso n'okuleka nti bamuzaala mu kitundu kino. Mugisha Charles Katongole amaka ge gali mu kitundu kye kiyitibwa Kamuli mu Busiro North Constituency. Asomera ku St Kizito Buzimba Primary School UPE, St Pass SS Kiziba Masuliita Olevo, St Elizabeth SS Nkowe Senior ey'omukaaga, era n'agenda maaso n'okuleka nti yamaliriza ku Kakungulu Memorial Senior Secondary School ekibuli ng'ayise bulungi ddala. Ebigezo yabiyita bulungi nnyo n'okusinga amasomo aga ssayansi, era musajja musawo awedde emirimu. Mugisha Charles Katongole gwe tukubulira olunaku lwaleero bwe yamaliriza ekibiina ekya senior ey'omukaaga yagenda maaso n'okulabika nti anoonya ensimbi ezimwongerayo kuba agamba nti yali mwana munaku. Agenda eggulu ku university ng'ayambibwako ekitongole ekya USAID wansi wa programu eyitibwa Intra Health Bursary Scheme ne bamusasulira tuition. Mugisha Charles Katongole agamba nti bw'ava eggulu ku university akozesa results eza senior ey'omukaaga n'akola application ku government n'emuwa degree ku medical school e Makerere University. Era kitegeeza nti obusawo kuba amagaye nti musawo mutendeke obusawo yabusomera ku university bbiri ey'eggulu ne Makerere University. Essaawa eno akola emirimu egy'ekisawo mu bifo ebyenjawulo. Pharmacy officer era ng'asomesa ku ttendekero ery'abasawo mu Lango Region Jerusalem Institute of Health Sciences erira. Musajja musawo mutendeke bagambye nti obusawo yadde nga akyabulimu ayagala akiikirira ebitundu bino ekitundu kino ekya Busiro North Constituency operation bantu ba wansi kwekiikirira okusobola okwerwanirira ye mmoto ye. Kakati omukulu ono tabeeranga ku wantu wonna okujjako mu Busiro North Constituency mwe yazaalibwa mwakulidde era mwasomedde mwawangaalira. Bizinensi zonna z'abadde agenda maaso n'okuleka nti akola abadde azikulira mu kitundu kino. Abadde nnyo wakati mu kutendeka n'okulaba nti abantu bafuna free education, consultation and career guidance okuyamba ku bayizi naddala mu kitundu ekyo ekya Busiro North Constituency. Akaseera kano bagambye nti agamba nti bannabusiro balina ennyonta okulaba nti ekitundu kyabwe kigenda maaso n'okuleka nti kiyitimuka. Bannabyabufuzi ababaddewo nti tebabayambye kimala n'olwekyo ayagala bagende maaso n'okuleka nti obaolyawo bamukozesa bamutume agende maaso n'okuba nti abakiikirira ebyaddala mu palamenti y'eggwanga. Ekitundu ekya Busiro North Constituency kyagala okulabika nti akiikirira wansi wa moto gye nkugambye. Agamba nti operation bantu ba wansi kwekiikirira okusobola okwerwanirira. Agamba nti ekitundu kyagenda maaso n'okuleka nti avaamu abasinga ababadde bakikiikirira babadde bakulembeza bibiina byabwe. Kakati bino byasuubiza okuba nti akola. Mugisha Charles Katongole MP to be ekitundu ekya Busiro North Constituency
abeeno abasuubiza okusembeza obuweereza n'emigaso egya woofiisi y'omubaka mu paalamenti eri abalonzi, okutaasa busiro ey'amambuka eri ababaka mu paalamenti abakolerera ebibiina byabwe ne gavumenti, abantu oba abalonzi ne babaleka wansi. Asuubiza okutaasa bannabusiro eri ababaka abatateesa mu paalamenti. Ssente y'omusolo egenda mu bibiina yagamba nti yandibadde dda mu balonzi. Okulwanyisa obubbi obw'ebisolo mu kitundu akitaddeko essira, okusakira bannabusiro North Constituency emirimu, scholarship, amasomero, amalwaliro ne academic guidance eri abayizi. Akibasuubiza okulondoola emirimu egya gavumenti egikolebwa mu kitundu ekyo, okulwanyisa amateeka amabi aganyigiriza omuntu wa wansi. Agamba nti wakugenda maaso n'okweka nti oba oliawo wakirwanako wabula nga yetakkiriza mu bibiina. Agamba nti ajja kulwana nga tasinzidde mu bibiina, nti ekibiina kyagala kino okulwanira munnayuganda yenna agoba ku bintu Katonda bye yawa Uganda ku bwereere nga ennyanja, ebibira n'abagagga abagoba abantu ku mataka gaabwe, okwongera ku nnyingiza ey'abannabusiro North Constituency. Akibasuubiza okulwanyisa obulyake n'obukenuzi obufumbekedde mu bitongole ebya gavumenti, okukomyawo share ya community ku musaala gw'omubaka n'abalonzi balyeko. Agamba nti ye bw'anaagenda mu paalamenti alina okumakinga sure nti abalonzi balyako, si by'abantu kulya bokka. Agamba nti abalonzi balina okuba nti babaako ne kasha omubaka akasala kafuna, abalonzi balyeko awabi okukomyawo share. Agamba nti abantu beeno bwe banaamulabawo ye ku musaala gwe bajja kulyako. Ebintu bye bigenda maaso noke kandi bitambula. Ye mbaka oyo Mugisha Charles Katongole mu Nabusiro North Constituency. Ekitundu ekyo mwazaalibwa, mwakulidde, mwasomedde n'emirimu gyonna kumpi agikolera omwo. Operation bantu ba wansi kwekiikirira okusobola okwerwanirira ye moto gyagenda maaso noke kandi oba oliawo atambuza akadde kano okuba nti amatiza bannabusiro North Constituency ye nga independent alina kibiina. Agamba nti abantu bakolerera ebibiina ne bawaana bibiina ne bawaana bakulembeze ba bibiina ne baleka abalonzi wansi. Bwe mumala okubalonda olutuuka mu paalamenti y'eggwanga bo basaavinga bibiina, abantu ne babaleka wansi. Kakati agamba nti katandike operation bantu ba wansi kwekiikirira okusobola okwerwanirira. Ye Mugisha Charles Katongole, ekitundu ekya Busiro North Constituency, ayagala kukikiikirira mu paalamenti y'eggwanga omwaka 2026. Byebyo.